njagala tukkirize ffenna kyonna ekyatuuka ku Elisha Masesaazi yonna musajja watu gy'ali mu ttaka gye yagenda yeerwanako era naye ayagala afune obwenkanya eri abamutuusaako kye bamutuusaako bw'abanga yakyetuusaako inna lillahi wa inna lillahi raji'un awumule mirembe naye obanga yattibwa naye yeerwanako afune justice. Omusajja gwe nkuletedde oyo mu katambi bamuyita Penge naye ensonga ezigenda mu Uganda aziraba newankubadde si gy'ali naye alina ebigambo by'abuuzizza Kasuku kuba Kasuku musajja muzadde ssaako ne Shalom era baweerera abaana ababuuza nabagamba nti muweerera abaana bammwe mu masomero amalungi naye kubamu akafaananyi nga bakedde ku makya ne bakubira essimu nti mwami Kasuku oba mwami Shalom omwana wo gw'oyagala ennyo gw'otaddemu ssente mpitirivu ku ssomero ne ery'ebbeeyi akedde ku makya n'afa ne yeetuga oba n'abaako ekimutuukako n'afa osirika busirisi n'okwata mwana n'omuzika n'obivaako oba ovaayo n'olwezinga eddoboozi ly'essomero ekunnyonnyole omwana we yafudde atya. Bibadde ebigambo bya Penge bibadde so sensitive eri Kasuku ssaako n'abantu abalala abagamba nti eyo twasomesezaayo abaana baffe bo nga tebafa kyomanya buli omu aba n'akaddeke abaana tebasobola kufa bonna ku seeta naye mubaamu abo abattibwa. Kakati ye Penge agambe nti bw'oba oli awo weeteke mu ngato z'abazadde b'Erishama ne bakubira essimu ne bagamba nti omwana wo yeetuze osirika n'obivaako n'okkiriza bukkiriza ekyo ne kiggwa omwana wo n'agenda bw'atyo obaako n'ekyokola okumanya omwana wo yafudde atya. Njagala nsooke nkutuuseko Penge ono mu bigambo bye ng'alina message gy'aweereza eri abo bonna abafaanana nga Shalom oba ne Kasuku abagamba nti omwana ono oba osanga tasana kufuna bwenkanya ekyamutuukako oba osanga kyamugwana ndowooza. Kasooka nkutuuseko Penge ne vidiyo nkusaba ogimpereka like asobola okuba netambula ku speed agwe tuwe ku buli muntu. Penge oyo eno message mugiwe Kasuku mukulu Kasuku manyi message eno egenda kutuukeko mu WhatsApp ekutuukeko ku usimanyi ku TikTok ne ku Facebook mukulu Daniel Katende aka Isaac. Daniel Katende mukulu Isaac ankulabye wano okuposti nze ng'olina omwana wo kirungi nnyo olina omwana era ndi musanyufu nnyo nti oli musajja muzadde munnange Kasuku. You have a very handsome young man, very enthusiastic, alinga gwe kitaawe, energetic. At the end of the day is gonna be a leader. Kuba mulabi bamulonze. Big up my brother. Okulya n'omwana alondeddwa mu kiraasi babadde yesimbye ku posti ki simanyi. Iye wano nowulira otya Kasuku ng'omutabani waakuweesa ekitiibwa ku ssomero owulira otya Kasuku owulira otya ng'omuzadde nti bayinza otulaba ng'abasamu bayinza otulaba ng'abaseegu abakola ebyekiyaye but you can stand there ng'omuzadde Kasuku nowa speech nga bazadde banno bawulira ate n'abaana nga bawulira nti oyo mwami yazaala ono omwana tata Nicholas owulira otya muli. How do you feel seeing your son growing up ate nga is gonna be a leader nga naawe kennyini sente ng'egyozijja mu buvubi omwana oyo omulaba era weenyumiriza mu mwana okumulaba weenyumiriza mukubeera taata Kasuku owulira otya nga kye njagala okukubuuza Kasuku nsubira ansa owulira bulungi yoyo omwana akeeza ku makya n'onoonya ekisibisa magaliddiba yoyo Nikolai akunoonyesa ssente obutakeera n'ovumwa entakira ne nga tofuddeyo osiiba onoonya ssente za mwana oyo ekiwanga kye wazaala omwana wo w'omuntu mbwe. Kasuku, you love your son unconditionally. Naye waliwo ekigenda mu maaso Kasuku, I dare you ate era nga nkusaba I'm requesting you ng'omuntu alina media house eyeetongodde awo e Uganda ng'olina eddoboozi. Waliwo ebigenda mu maaso mu Uganda mukulu Kasuku manyi obimanyi amasomero gatta abaana g'owo tebannamutta mulabye kabojja asambagala batyonake naye okimanyi nti seeta hayi n'amasomero amagatandisa okutta abaana. Amasomero e Uganda gatta abaana nomanyi ekiriwo omuzadde tayinza kusinga ssomero ng'aloopi. Kasuku kino okimanyi ne Nikolaayo osinga ekizibu kimutuukako toyinza kusinga ssomero kale gwe oyinza okusinga essomero kubanga media personality naye saasira atalina ddoboozi. Kati Kasuku tuli mu kaseera akazibu ennyo nga mulimu abazadde abattiddwa abaana mu masomero pata negenda nti abaana beetuga kati nakawulira mu gundi even singa ssatu ezibeera mu masomero mukulu Kasuku. Naye njagala kukulabula
ate nga nyala kuwa bubaka buno obuteeke mu nkola obuliri n'abantu abakola ebintu bye tukola. Nkimanyi bulungi nnyo Seeta High etandise oteeka ssente mu babloga nze siri mudongo nimba YouTuber relative etambula nze njiraba yasasuliddwa dda. Kino kitegeeza nti institution ng'essomero litandise okubeera nga liteeka ssente muffe aboogera bapalapasi okulwanisa skande eyo kuba essomero likyaliwo kuva dda era lyaliwo kuva dda lyo likyagenda mu maaso lyo lya business teryagala kamogo konna ku repetition ng'essomero. Naye Kasuku mbadde nkusaba obeere sensitive nnyo Nikolayo nga w'omukutteko tukirowoozemukko ne ku bazadde abalala. Bw'oba olinawo ku mikwano gyo nga gyasasuddwa gibeere nga gikabalingira Seeta High mbadde nkusaba bagambe ebintu ebirimu abaana biri sensitive Kasuku. Nga wokutte Nikolayo oyo singa bamukoddiza mu kaveera naye nga tolina ddoboozi leero wanako Kaboja ne bamukuddiza mu kaveera nti akutusi ne bamukuddiza nti nno yeetuze nga sitole tezigatta. Mbadde nkusaba Kasuku nti omuntu yenna akuleetera emboozi ye Seeta High sooka ogyebalame nga oli omuzadde nga wenkulabye ne mutabani woyo ng'okyayagala obeere ng'akula akuwa abazzukulu okaddiwe ngolaba ku bazzukulu ba Nikolayo oba abaana baakuwadde abazzukulu bo nkimanyi towandiyeetazi Nikolayo oyo okuva Kaboja nga ali mu kaveera. Mbadde nkusaba nti bw'obaako n'abantu abamu kuba sigenda kubaatula ng'omanyi nti baba compromisinze babataddemu ssente boogerere essomero bakabalingire famire y'omwana ono olw'okuba yo terina nnyo bisale terina ddoboozi ekintu ekiri sensitive ng'ekyo ekirimu abaana. Sooka olowooze ku mutabani wo nga tonnakiyingira soowoze ku mutabani wo nga tonnakkiriza na kuingaginga mu mboozi eyo eri sensitive. Omuntu ene wajja blog oba talina maano baalina naye mbadde nkusaba nti do not associate with this person with matters concerning ebintu by'essomero n'okutta abaana. Bannange omwana muzibu tasomye takulika omwana muzibu omwana tazaalika omwana si kyangu kyakumuweerera ate omwana takuzibwa. Naye ennaku zino abazadde gye banoonyamu ssente ne yeesiga essomero n'aliwo omwana nti nsugenda obangule omwana wange ng'akwesize. Bannange omuntu ayeesiga omukuwa omwana we aba akwesize kitegeeza omwana bw'aviira mu nnyumba oba n'agenda mu kisulu aba yezza institution eyabirira omwana ebangule omwana ensomese omwana nga wokwata Nikolayo n'omuwa Kabojja. Ekintu kino kiri broad nnyo kigazi nti ogenda kusooka bipataniza aba YouTube abawolereza essomero tebalina abaana abasinga oba se kyebannatulaga abaana nze nsanyuse nnyo okulaba ku Nikolayo mwana Kaboja ayinza okuba na musajja mugezi agenda kubeera liida naye asita sooka otunulemukko weekube mu kifuba singa Nikolayo oyo bamukuddiza mu kaveera. Ssente eyo neweebezinga ekiri awo ekiri fishi kyetaaga ffe okubeera nga batuliririra okubeera nga twogerera essomero. Waliwo ebintu ebitagatta so tulowooza nnyo ku bazadde bannaffe nabo nga tunnateekawo biwozibozi bikwata mwana w'abandi mwongererayo mu bitooke nti omwana yeetuga bwetu zitwogere bwogezi okuba nti notufunye amabaasa. Mbadde nsaba tubeere sensitive ensente tuzigobe. That has been my humble request mukulu Daniel Katende. And to whoever is concerned nga wafunye ku bbaasa nze ne musajja mugezi mukimanyi ezo ssente bannange zijja tusera zijja tuleetera ebizibu muzizzeeyo. Abazadde bakaaba abaana babattira ddala nze nakalaba ebintu bingi nnyo abazadde nga babattira abaana. Mbadde mbasaba busabi kyekyo nno mukulu Kasuku subira emesegi onoogifuna.